Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Teka masimu. Alo nyabu. Wanji sebo. Ono njogera ne mukyala za Lwango. Sebo. Obulamu bugamba ki mukwano? Obulamu tebwandi badde bubi nnyo naye. Oyogera ne Katongole omutongole wano mutabbizi wa BTFM ekinta buli ky'omuziki. Naye ntandise okulaba Katongole omutongole nina ekizibu maka gange. Buzibu ki bw'olina nnyabo? Omusajja tubadde tuli bafumbo. Nina amagafu. Twazaala omwana omu nga muwala. Kati abasawo ne bankebera nga sobola kuddamu kuzaala ate ng'omusajja yeetaaga omusika. Ne tuteesa ne mugamba afuneyo omukazi wa bbali. Tuteesaako babiri ng'era abafumbo. Bwe yazaala n'amufuna omukyala n'azaala omulenzi naye nga wa bbali wa muzigo ate ffe tuli mu maka gaffe. Naye omusajja okuva we yazaala omwana oyo yazaalira ddala okudda mu maka eri gy'abeera bali basingira ddala okwagala. Mwami Katongole mbadde njagala mu ntaase kuba omusajja mumuŋŋambireko omusajja wange mwagala omusajja agaanye okudda. Kyogamba wakeetoloola emyezi emeka nga talabikako? Emyezi 6 mwami Katongole omusajja wange simulaba simanyi na kyakola mbula kwewana buto. Bannange. Kyogamba takuwana buyambi tiwali kyakola yadde oba obuyambi bwabukuwa? Banayenze mwami Katongole singa kwagala mwami wange kudda wakero byonna sirina kyenjagala kuba twali tuteesezza nga bw'omanyi abafumbo. Adde waba yamuzaalamu tuba twali twateesa naye nze njagala omusajja wange adde mu maka tabeeramu obwo obuzigo omusajja omukulu obeera otya mu buzigo obwo. Kaakati bw'omukubira yaggamba ki? Omusajja mukubira yagamba bugambi anti munne yazaala omusika sibitegera nange naye nze mbaye njagala oyogera naye omuneegayirira akomewo. Kati gwe omaze emyaka emyezi 6 oli awo tewali yadde okukubala empapula mukazi wattu. Mwami Katongole ngenda fukanga mwana muto simanyi na kyakukola. Kale tugenda gezaako mwegayirira tulabe kale. Amba mwami Katongole ne yanziza nnyo obwaka wona abutuusa. Kale bambi tugenda mutabbirako tulabe. Kale ngaalabye mukyala munnange. Ngaalabye bambi myezi 6. Abakazi balina ebizibu bambi. Omukazi bwe yeekumira omusajja atayagala kugenda bweru. Tugezeeko kaza kwekumira n'eguba mwaka. Bwe tumanyi mpanga Namayanaja yaninze naye kale bana batuyita love nigga semyekozi baba basobola okutukola. Olwaba kukkuse katugezeeko omusajja tulabe. Kamwesimu wano. Ne bakweri sayi busabe. Wanji. Alo sebo. Alo sebo. Ono mwami Kyaze Rubeni. Sebo. Yebaleko sebo. Sebo ani ono. Nze bampita Katongole omutongole wano mu mutabbizi wa BTFM ekinta buli ky'omuziki. BTFM radio. Sebo. Sebo. Bigenda biti eyo. Mugamba mutenawe. Ye tuli munnaye. Kakati mwami Kyaze. Sebo. Waliwo ensonga gye mbadde njagala tuyambaganemu ng'abasajja. Nsonga ki mukulu? Ekwatagana ku mukyala wo amanyiddwa nga Eva Zalwango. Ani? Mukyala wo Eva Zalwango. Agamba biki? Oba omumanyi bulungi taata? Ebyaki? Yabadde ambuuliddemu n'aŋŋamba nkwegayirireko ng'era wano bwe tutera okikola wano mu puroguraamu yaffe. Ng'onneegayirira ku kigwe kojja oba? Omusonyiwe oba oli awo muto kyajja waka oba twogeremuko. Ye yagamba nsonga ki? Yaŋŋamba muno mwali mwateesako ku nsonga y'okufuna omwana omusika engeri ye gy'atasobola kufuna mwana mulala omulenzi n'ofuna omukyala gw'ozaalamu eyo omwana naye munnaye omusuuliridde. Kakati mukulu? Njagala kukubuuzaamu. Yesewo. Yegwe kojja alina tutebaganya oba? Omukyala munnange yagezaako okutuukirira bakojja naye munnaye ne batamuwa budde.
kanagamba kaayite mu nze oba oli awo nze oyinza okumpulira engeri ensi gye mmanyi oyinza oba oli awo okuwulira nti Katongole Omutongole Namayanja ne Kabogoza n'okkakkana ne twogera kubanga bambi tayagala nnyo kugenda nnyo wala naye ayagala okumiwa myezi 6 tolabikako kakati Katongole ensonga z'amaka gaffe lwaki oziyingirira njagala tuyambagana omukyalo oyo ali bubi kubanga ye alabika ayagala nakudduka weewuwo kati lwaki tomuwasa lwaki tomuwasa ayagambye ayagala ggwe kati omukyalo oyagala yeewo obutwa ate bagga ayagala nze ayagala muyambi kakati Katongole nze nafuna omukyala nesebo era nsobera n'okuzaala twazaala dde omwana kubanga kye nali njagala ate ye si kye yakola ate kiki kye wali oyagala nze nali njagala mwana wa busika kuba ekika kyaffe tuli batono nga njagala omwana anaazaala baana banne muwe buli kyempulira kyenjagala oba buli kyempulira kyennina kwegamba musobole n'okwala nga mu kika kyammwe tusobole n'okwala mu kika kyaffe kakati ate yenaga mu bintu by'ekisiru obudde si kyabulina yakola ki gwe tokyagirako ddala omukyala alakaasira Katongole sina kyenja kubuulira nnyo ekiri awo kyamaanyi nnyo naye sisobola kumuddira muganda wange kati Katongole kankubuulireko kino oli muganda wange omukyalo oyo mulaba ensonga esooka mukulu kunze atya omukyala ayina emyaka 48 omukyala naye njogera yimpulira ng'omuwala omuto myaka 25-28 oba kinene nnyo mpulira ng'omukyala omuto okusinziira ku njogerayo omukyala ayina emyaka 48 nze nina emyaka 3 ekitegeeza omukyala mukulu nnyo ku nze mukyala aba mukulu nnyo ku ggwe okitegeera kati ate n'agaana okukola bye nali njagala ekyo bibyo bibaawo ate oba ye nga yakukkiriza n'ogenda n'owasa n'ozaala n'okuzaala ekyo takiinaako ttabu naye omusuulidde Katongole listen nafuna omukyala kyaggwa okitegedde muganda wange anti kati saasirako saasirako omukyala ogende ng'omulabeko omukyala oyagala akwendeko kakati nze sirina kyenjagala kuddamu kuwuliza okuggyako ng'oyagala nzije nkutwale omuwase kati sebo mwami kyazerawo Beni omukyala ono musaasire beerako n'ekisa mu mutima kakati Katongole omukyala oyo omulaba alakaasira kati mukulu kyazze wandibadde n'ekisa ku mutima omukazi ono alakaasira kakati baba akageri omukazi oyo kaali mukulu ke yakoma n'okuzaala n'ebyamasanyu abyenenyeze ddala ompuliriza bannange naye Katongole kikyonjagaza lwaki tova ku ssimu yange musonyiwe lwaki tova ku ssimu yange mwami kyazze ono omukyala wo sonyiwa oyagala nzije mukugabire omuwase oba omukyala ayagala mukwano naye oba muli basiru basajja mmwe avumye n'okuvuma kale mama songe natete omukazi anonye musajja mulala omusajja yakoowa ajja kuba ayenda gwe mama songo Katongole mutwale ntwala wanaawe halo mwanje ono kafeerese muto omusajja asomire omukazi bibaawo bambi agenda muwa omukwano hello M-P2B owessaza ly'Ebbali omu yekka bw'ati otya taata nze kiyimba tone ndiramu ku mwalo bukakatene waffe Masaka sebo mwawambye bandabira abo bonna baaba tuli sebo naye omukyala kyabaakola mu butuufu yekwasonda alokoke ajafuna omusajja we oyo teyali wuwe oli mulokole ye maama Yesu yeebazibwe kiyoseka ki siinamu Yesu yadde wanyi taata
Webale tuweereza mukama wange. Kale taata ani ono? Nze Sagale Nakase. Mukulu Kabugozi ogamba ti mukama. Sina tabu mpozi gwesebo. Sala Namayanja kyekiro. Gye ndi mukwano. Kakati nkyengamba bambi omusajja oyo yali batasonyiwa omukyalo. Bwe kiri. Musonyiwe agamba musonyiwe. Okay, ate tugenda kulabika nga tusukawo bwetyo gwe yeyo na gwali eyo nayo nawe kyerowoleze omanye ogenda kikola otya. Others twagala okubebaza mbadde bawuliza balungi okuba kyetwatendeke ku saa 10 paka zino zigenda kukonayo sawa 2. Saa ino twagala basibula mu gigenze gitya nenze magambe nkyaliwo nnyo nkomawo. Tujja kukwatagana olunaku olw'enkya Namayanja ogenda kumfumbira kirere ekyeggulo. Obadde oyagala nkufumbireko ki sebo? Mbadde njagala muceere. Ate omusajja wange yakugambye toneesimba mu buno ndi mazima wanvu. Nyumya abasajja obudwanga. Kali akali kakwana akawali eri mu kisenyi. Ate noli ne muwanvu munene ne mwenkana muwanvu munene era abanze. Ate kati oli mutono oli munene ne muwanvu. Muwanvu nine ekinene kyoyagala.